Omulamuzi wa kkooti ya Buganda Road Ronald Kayizi asindise omupoliisi Ivan Wabweri mu kkooti enkulu atandike okuwera ennemba n'omusango gw'okutta munnansi wa Buyindi eyali omuwozi w'ensimbi Utamba Ndali Saremal eyakubibwa amasasi agaamuttirawo ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwokutaano omwaka guno emisana ttuku. Oludda lwa gavumenti nga lukulemberwa Ivan Chazze lutegeezezza nga kkooti bw'emaliriza okukola ku byonna ebibadde byetaagisibwa mu musango guno omuli n'obujulizi era ono asabye omulamuzi omusibe ono amuweereze mu kkooti enkulu etandike okuwoza omusango guno ng'awaddeyo empapula ezimusindika mu kkooti enkulu okuli n'obujulizi bwe bagenda okwesigamako. 67029 Wabweri Ivan before the incident, during the incident and after the incident. Number 67029 Wabweri Ivan then moved away from the scene of crime, returned the gun to the Central Police Station Kampala and escaped immediately. A joint security team was composed to track down the arrest number 67029 Wabweri Ivan and under the technical guidance of Lieutenant Frank Anyakairu, the senior investigation expert. Number 6729 Wabweri was arrested from Busia district on the 14th of May 2023. He was then transported back to Kampala to facilitate further investigations and facilitate production to court. The investigations team conducted inquiries and made several observations, which include but are not limited to the following. 1. Mu kkooti eno omulamuzi azzeemu okusomera Wabweri omusango guno era n'amusomera n'ebyo bye bagenda okwesigamako mu kuwoza omusango ogumuvunaanibwa omuli n'okuba nga buli kimu ekyakolebwa Wabweri yakikola ategeera bulungi newankubadde nga yalinako obuzibu emabegako. TFS Financial Services. Number 67029 PC Wabweri Yusuf then went to the deceased office and upon having a discussion with the deceased, shortly thereafter fired gunshots severally on the TV screen displaying the CCTV scenes, and thereafter shot the deceased with several rounds of ammunition. Obujulizi era bulaga nti Wabweri yeewola ensimbi okuva ku omuyindi ono n'addayo ng'ayagala bakkaanye kyokka oluvannyuma n'amukuba amasasi agaamuttirawo emisana ttuku oluvannyuma lw'okulemererwa okutuuka ku nzikiriziganya. Wabweri takkiriziddwa kubaako kyayogera mu kkooti eno n'ategeezebwa nti essaawa yonna atwalibwa mu kkooti enkulu etandika okuwulira omusango gwe. On and tender as exhibit in evidence the items referred to in the caption paragraph. For those reasons, the prosecution hereby contests that the accused person, you, Mr. Wabweri, do not have any valid defense to the indictment and shall pray that the trial court convicts you as charged. Have you understood the indictment and summary of the case? Use the microphone. Yes, Your Worship. You are hereby committed the High Court for trial in the next convenient High Court session. You can get a copy of the indictment. Wabweri omusango guno yaguzanga ennaku z'omwezi 12 omwezi ogwokutaano omwaka guno mu Kampala okumpi ne Paalamenti y'eggwanga era olwamala okuzza omusango guno emmundu eyakozesebwa n'agizzaayo ku CPS olwo ye n'ateekako kakokola tondeka nnyuma okutuuka mu kyalo ewaabwe gye yali yeekukumye. Omulangira Jojo Moses yakusakidde eggulire lino ku KTV amalindirire.